akkiriza Katonda ne bw'abonaabona ateekwa okulaba ku mirembe ena. When you believe God, however much you may suffer, you must live to see at least 4 generations. Pastor Bujjingo, then why do we die before that happens? It's because of your unbelief and your confession. The Bible teaches in the book of Proverbs, chapter 18, verse 21, that the power of death and life lies on your tongue, and those who love it will eat its fruits. Proverbs 18:21. The power of death and life lies in the power of the tongue. Nolwekyo nga tu celebrating independence yaffe, nyina essanyu okubategeeza nti emyaka 6 egiddako nja kubaawo. Susan Makula ajja kubaawo. Ffe twagamba tetujja kufa mangu. Ate omu bw'alifa n'omulala alina okufa. Si kyekyo Susan? Jangu obakakasi. Byonna biyinzika, byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika. Yimusa emikono. Awali Yesu. Byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika. Byonna biyinzika. Byonna biyinzika awali Yesu. Byonna biyinzika. We have to live until when we see the 4th generation. We have to live until the next 60 years of independence, meaning when Uganda is celebrating 120 of independence, tuliba tetukyabanja Katonda. Ate bwe ndifa tojja kusigalawo. Ate bw'olifa sijja kusigalawo. Confirm. Abaluganda Yesu yebazibwe. Nzikiriza mu kigambo kya Katonda nti tugenda kuwangaala. Ate nze Katonda akindazeeko. Mama wange yakalaba emirembe 4. Yanzaala ali 50 years. Yanzaala wa myaka 5. Nga n'ekyamulwisa yasooka kubeera mubiikira. Katonda ono nayonka mu sister. Wayonka mu sister. Nga Musumba agambye ekyamulwisa nti yaliko mu kigo, yakulira ne taata wo omuto yamukuza ddadiwe nga amaze okufa. Bishop Magambo yali akulira diocese ya Fort Portal. So ye yazaala kangambe sister wange omukulu esawa zino agenda weza 59. So sister wange oyo n'azaala, muwala we n'azaala, kati ne mutabani we yazaala. So mami wange ali mu generations 4 ze yakalaba, ate Katonda amuwadde ekisa akyali mugumu. So kati bwe ntwala omukisa gw'abazadde n'ekigambo kya Katonda, twasaba Mukama 120 ky'abaatuwa, ate atutwale 2.
atutwalire mu buli tuleke kutawaanya bazzukulu bya kutukyusa naye atutwale ku myaka 12 atutwale ffembi kubanga teri ajja kuwangaala awo nga munne agenze kati tetwagala bonaabona byonna biyinzika byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika byonna biyinzika byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika awali Yesu byonna biyinzika akole bulungi Yesu. You can get back and sit. Nolwekyo okubonaabona kwe tekutegeeza tolinayo kakisa kalala. There is another chance for you. Job's second chance gave him another lease of 140 years. Chingambira neba yogera ku luzungu tugenda kulinnya ku nnyonyi. Ngambira neba nti Job's second chance granted him another lease of 140 years. He managed to see 4 generations and he died later full of days. That's what must happen in our lives. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Nkimanyi nti embeera esobola okubanga ekutawaanyiza, bakufeze, omuyaga gukusuukuuze, bakugobye ku mulimo, emali yo bagibye, bakuwalanye, bakuloze, olongooseddwako mu ddwaliro emirundi egiwera, naye bw'ogatta emyaka gyo, bw'ogattako enkaaga eri mu maaso, gisoboka. Ngambira neba nti bwengattagatta emyaka gyange, bwengattako enkaaga eri mu maaso, gisoboka. Gisoboka. Mwabalowooza nti bw'ogatta giba mingi nnyo. Ibulayimu yafiira ku 175. Is our grandfather. Susan amaanyi agajje mu kuba nti maama we yakalaba 4 generations. So kyangu nnyo okukkiriza ky'olabyeko. Kati wakiri gwe kkiririza mu Ibulayimu jjajjaffe. Ali wakkiriza nti oli muzzukulu wa Ibulayimu. Wanika omukono muzzukulu wa Ibulayimu. Muzzukulu wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Wanika omukono gwo. Muwubire bw'oti mugambe jjajja nzija nga mmaze okuweza gye waweza. Mugambe jjajja nzija nga mmaze okuweza gye waweza. Obanga kubulako katono katono. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ogenda kubeera mulamu mu linnya lya Yesu. Ngenda kubeera mulamu mu linnya lya Yesu. Ali ku kitanda ogenda kubeera mulamu mu linnya lya Yesu. Ayina lipooti z'abalwadde ogenda kubeera mulamu mu linnya lya Yesu. Bassebo ne bannyabo ffenna nga bwe tuli wano. Wangi? Ffenna nga bwe tuli wano n'abali ku Soloti FM n'abali ku Soloti TV. Teri alina lipooti mbi mu nju ye nga yenkana eya Yobu. Kiŋŋambira akuliraanye nti ffenna nga bwe tuli wano n'abali ku Soloti TV n'abali ku Soloti FM tewali alina lipooti mbi mu nju ye okwenkana lipooti ya Yobu. Taliyo.